Mukama feebazibwe manyi wateredde dda nze Boaz. Nsanyusa okumanya nti gy'oli nvuddayo ku Light of Christ Church. Light of Christ Church eri Mutundwe Kigagga Zone kasita otuuka ku Star ku Bitaala. Togenda Bunnamwaya, togenda Nyanama, genda Mutundwe Road. Ekipande kyaffe oba okiraba kinene kiri awo Light of Christ Church. Bwe batuyita bwe batyo. Ndisanyuka bwe ndikulabako era amaaso gange gandi mu kkubo, amaaso gange gali mu kkubo nga gakulindirira ojja mpola mpola n'otogalinnya. Gamba munno nti Boaz azze. Nze ne programu eno sumululwa leero. Gamba munno nti Boaz azze, jangu oli kyagenda okwogera. Tuba ne services ku Monday saa 10:30 paka sawa 2, ne ku Lwokusatu bwe tutyo 10:30 paka 2, ne ku Lwokutaano mba ne counseling essaawa 4 bwe zikusangawo mba nteeka okukulaba 4. Bwe ziba tezikusanzeewo totawaana kujja. Ssaawa 4 bwe zikusangawo mba nina okwogera naawe. Ate olw'eggulo ne tuba ne service okuva essaawa 10:30 paka essaawa 2. Kakati nja kusanyuka nnyo bwe naakulabako nkya oba ng'ozze mu service yaffe y'oku Lwokutaano. Mukama ajja kuba ng'akuwa omukisa. Kakati katusabe. Mukama wange Yesu, njagala okukwebaza olw'ekiseera kino ky'ompadde okwogera n'eggwanga, okwogera n'ensi, okwogera n'abantu bonna. Taata w'ekisa ekingi, nze njogera kigambo kyo, nsaba Omwoyo Omutukuvu ayongere bakinogaane okikkaatiriza mu mitima gy'abantu, kibabugaana Ayi Katonda okukinyikiza. Kyekigambo ekibadde kimbuze Mukama. Ekigambo kino kisobole okunyikira mu mitima gy'abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala. Omwoyo Omutukuvu nyamba era yamba abawuliriza mu linnya erya Yesu Kristo Taata nsabye. Amiina, amiina era amiina. Kakati my dear, njagala kwongera ku kigambo kye nayogerako ku Lwokuna olwayita. Nali nkugamba engeri gy'oyinza okutula ekikolimo eky'obwavu nga weekwese mu nnono za Katonda. Nayogera ku bigambo bingi era kantandikire okujjukizako akatono ku kiyinza okuba nga kyakutabula nnyo. Kankyogere nkikkaatirize ddala oyongere okukirowoozaako. Abantu bangi basaba nnyo, osaba nnyo, osiiba nnyo nnyo ng'olowooza nti through prayer n'okusaba okufaanana bwe kutyo nti Mukama ajja kuleeta bintu abisuule busuzi mu nnyumba yo, aleete ebintu abisuule mu nnyumba yo. Katonda si mufuusa, Katonda mukozi wa byamagero. Kirungi okusaba n'okusiiba nebeerako ekintu ekirala kyoyongerako. Nakugamba nti okusiiba n'okusaba si kwe kutuwa ebyo naye kufukirira bufukiriza ensigo. Kati abantu abamu bagenda n'osaba ofukirira naye kyenyagala okutegeeza ettaka ly'ofukirira lirimu ensigo. Owaddeyo ki? Abantu abalinga ggwe abampuliriza Katonda bayagala okukozesa, era Katonda abantu abalinga ggwe bayagala okulaga eri ensi nga bw'ali omwesigwa. Abantu abamu mwasalawo ebintu byammwe, mutambula egyo mutambula ne muwulira abantu nga boogera temuwaayo, abasumba bajja babba, amakanisa mabbi, bula boogedde buli kintu kyonna kye beetaaga. Kakati ate bwe mumala obiyiga eyo gye mubiyigidde, ababyogera tebalina maanyi gabasabira. Mujjayo bidoctrine byabwe nga mubireeta ate mu kkanisa gye mutaagala kuwagira. Tulina abantu bangi mu kkanisa nga musaba muli mu kkanisa naye temuwagira, temuwaayo, kubanga babagamba nti abasumba bajja kubabba gye bali. Kakati n'obeera nga mu kkanisa olinga zze okutuusa omukolo. Bw'obanga tonayiga kuwaayo, my dear, abasumba ne banajja abamu ne batuula ku mutwe, abamu mu kifuba, abamu ku magulu. Nkubuulidde tojja kuva mu bwavu. Waliwo ekintu ekikutula obwavu, nze nakikubuulidde, yiga okuwaayo. Kakati abantu tugenda ne tusabira abantu, n'osabira omuntu, n'omusiiga amafuta, n'osabira omuntu nga tewali kavaayo. Lwa nsonga nti abantu beesamba ennono. Okusiiba n'okusaba birungi naye bifukirira bufukirizi.
tewali kika kya Saala yonna kiyinza kuleetera ttaka mutali nsigo okuvaamu bibala kuvaamu makungula. Ekyo nno nakyogera bulungi nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Naye nkugamba nti kola ennono. Ennono eri wali mu Bagalatiya 6:7 ebyo nabyogerako dda. Njagala kugendako mu maaso katono nsaayirira kubanga obudde bwe tulina njagala mbugwemu. Abagalatiya 6:7 omuntu kyasiga era ekyo kyagenda okukungula. Kibi okusiiba n'okusaba? Si kibi. Era si kibi n'akatono. Kirungi nnyo. Naye Mukama yatuwa okusiiba n'okusaba okufukirira ettaka. Ebyo tubikozesa nga tugenda okubuulira enjiri. Mukama agonze emitima gy'abantu. Tubikozesa nga waliwo makungula ge tufunye. Omulaba aleme kugabba, aleme kugatwala. Kirungi bw'osaba. Ne bw'obanga oyagala bugagga bwennyini, ng'oyagala bugagga, oyagala kukulaakulana, oyagala kukutula kikoligo eky'obwavu, olabikeko ng'abantu abalala. My dear, waliwo ennono ekifuga. Omuntu kyasiga era kyagenda okukungula mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kakati njagala otegeere ekigambo kino ekirala. Ekintu ekikwata ku bugagga, ekikwata ku ssente, bw'omala n'okola ennono eri emabega waakyo, Katonda yennyini yakugulirawo enzigi ez'omu ggulu. Yaggulayo ebituli eby'omu ggulu. Kiri kye twasoma Malaki 3:10-11 sijja kukiddamu kaakati. Gwe genda okisome Malaki 3:10-11. Olaba ekintu ekyo bw'omala n'okola ennono kyegamba. Katonda yennyini yakugulirawo enzigi agamba nti munkeme mulabe nga siribaggulirawo ebituli eby'eggulu ne mbayiira omukisa ogutaliiko we gujja. Katonda tatuma yaggulawo. Lwaki tatuma? Ennono erina amaanyi agaggulawo enzigi, agaggulawo ebituli. Ennono bw'ogikola ekuggulirawo ebituli. Mukama n'akuyiira omukisa. Era bw'omala n'okola ennono eno toweetaaga kusaba na kugamba Mukama nti nziguliraawo enzigi, nziguliraawo ebituli, nenyeza omulabe. Ennono ekikola. Tuyinza okusaba ebintu, tuyinza okusaba Mukama n'ayongera okutunyweza omukisa gwaffe n'afukiira ettaka, naye ennono erina amaanyi ageemalirira. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati njagala okutegeeza my dear. Bw'obanga osaba, osiiba, essaala ye efukirira ki? Kiki wateeka mu ttaka? Kiki oyagala Mukama akole? Kankubuulire, waliwo omusajja ano bamuyita Sulemaani. Sulemaani kamukubuulire ku katini. Ojja musanga mu Byomirembe ekyokubiri essuula 1 onyola 6 mpaka ku 10. Sigenda kusomawo neggwe kitunuulire. Sulemaani Ebyomirembe ekyokubiri essuula 1 olunyolo 6 mpaka ku 10. Sulemaani yaleeta ssaddaaka 1,000 n'abiwayo mu maaso ga Katonda. Bw'amala obiwayo mu maaso ga Katonda, Katonda yeewuunya kubanga tewali kabaka Sulemaani nga tannajja yali yawaayokko ssaddaaka zisukka 7. Naye Sulemaani bwe yalowooza Katonda byamukoledde n'agamba nti nze 7 tegumala n'10 tekimala. Oba ekigaana abantu okuwaayo tebalowooza nti Katonda alina gye yabajja, oba tolowooza nti Katonda alina engeri gye yakusaasiramu, oba toyagala kusiima Katonda olabanga amuyamba bw'olokoka. Siyinza kumanya. Sulemaani yatunuulira Katonda gye yamujja n'agamba nti Katonda wange tasaana ssaddaaka 7, tasaana 10, tasaana 2, n'aleeta 1,000. Era bwe yawaayo bw'ati Katonda nakka. Njagala okutegeeza singa Sulemaani teyawaayo ssaddaaka ezo 1,000 Katonda teyandisse. Naye bwe yamala okuziwaayo ekyalo ne kiwunya evvumbi. Eno bawunye babuuza ki ekigenda mu maaso nti Sulemaani yeebaza. Katonda nakka n'agamba Sulemaani nti nsaba kyonna kati kyemba nkuwa. Kakati njagala okutegeeza bw'omala n'okola ennono nga Mukama bw'ayagala ogikole, bw'aba akwanukula takuwa byokka bigwa wansi wa nnono. Ekyo njagala okitegeera kuba ye mugagga nnyo. Bwe yajja eri Sulemaani teyamuwa bugagga bwokka, yamuwa n'ekitiibwa, yamuwa n'obulamu, yamuwa n'amagezi. Katonda ayinza okusukkulumya ennyo kasita omusanyusa n'ogwa mu nnono. Eri abantu bangi mu kkanisa nga tebasanyusa nko Katonda.
katusu nga abamu nga Kaini bw'omulaba Kaini mu kuleetera Katonda ebintu yaleetanga ebijanjalo ebyakawukumi ebikajja ebirimu namujinga emitule ezirimu mmoggo nga zaleeta naye nga ate Aberi ye alaba ebirungi n'abireetera Katonda era olaba nti Katonda yasanyukira nnyo Abel ne Kaini n'akwatibwa obujja. My dear, oyagala abantu bakwatibwa obujja olw'engeri Katonda ajja kukulaakulanyamu yiga okuwaayo. Njagala kigamba eno program bagiyita sumululwa leero. Njagala Mukama akusumulula osabye osiibye naye nekkubo kakati lye nkugamba naye olikwate mu linnya erya Yesu. Wali abantu bangi nga bagenda bagamba abantu temuwaayo. Abo ba agenti ba bwavu baagala kubassa bwavu, baagala kubasiba na bwavu. Bababulidde ebigambo bingi temukkirizibwa kubbibwa temubbibwa ebintu module eyo. Naye kankubulire na kino kinakuyamba okuteera mu mutima. Gwe bw'owaayo ng'owadde eri omulimu gwa Katonda nga Katonda bwe yagamba, omusumba n'akozesa bubi ky'owaddeyo n'ataba mwesigwa nga bw'owaddeyo, gwe Mukama akuwa omukisa. Omukisa olwedde ogulina. Kakati omusumba agenda kuyimirira mu maaso ga Katonda mu maaso g'omusango, Mukama amubuuze lwaki teyali muwanika mwesigwa ku bintu ebyamuweebwa. Omuntu yenna takulimbalimba nti tolina kuwaayo eri omulimu gwa Katonda bajja kubba oba kyemuyita okubba kyeki. Neera bw'oleeta ssente mu kkanisa ozze kwebaza, bwe ndi akukkira ennyama kiba kibi, mba nzibye kweri. Wali olabyeko omuntu ava Magombe najja aweereza abantu, bwe ngulako akasaati mba nzibye. Simanyi ki kyemuyitira ddala kubba. Weewaawo eri abantu abakyamu sigaana gye bali nga bo beenoonyeza byabwe gye bali mu nsi eyo. Naye oba oyagala Katonda akuwa omukisa, gwe omanya nti ekintu okireese mu kkanisa, Katonda oba tomulaba na maaso, naye buli kye tuwaayo mu kkanisa kigwa mu mukono gwa Katonda bwe kiti, gwe Katonda aba akuwadde omukisa. Ebyo tobitunuulira n'akatini. Omusumba agenda kuyimirira mu maaso g'entebe ey'omusango annyonnyole lwaki teyakola bulungi, teyatetenkanya bulungi, teyawanika bulungi. Kakati gwe biviireko ddala. Okuwaayo kubaddeyo okuva ku nsi yonna. Kakati gwe okuva ku ntandikwa y'ensi. Kati gwe kankubuuze, Kaini ne Abel bawangayo, naye omusumba yali ani? Ani yali ng'omusumba? Ekyo njagala okitegeere. Saagala muntu yenna akubuzeebuze ku nsonga eyo. Oyagala omukisa, yiga okuwaayo. Weeyigiriza okuwaayo oyo mulokole oyo gw'otambula naye. Naganze ebyokuwaayo nabivaako nze. Bagula ettaka oli najja n'abuuza, kaakati ligenda kubeera mu mannya gaani? Liginabeera mu mannya gaani ettaka? N'akuleetera bisitole ebyagundi, ettaka yaliteeka mu mannya ge, mu sitole eyagundi, musimanyi yaliteeka mu mannya ga mwana we. Bikwatako ki? Olw'okuba kaakati oyagala kuwaayo emitwalo 2, oyagala kuwaayo emitwalo 5, oyagala kuwaayo emitwalo 10, oyagala bakukwasa embalirira y'ekkanisa yonna. Abo abantu abafaanana bwe batyo baveeko. Gwe kola ky'olina okukola, Katonda ebirala bimulekere. Okuwaayo tekutandise mu biseera byaffe. Kankusomereko wano, wokansomewo wadde obudde buntwala kanti ndi ggwe wano mbasunirako obusunizi katono. Naye singa tubadde eri mu kiwonvu kye tuyita eky'omukisa n'omuliro, bino byenjogerako mbyogerera mwezi omuntu n'abitegeera. Waliwo nekyawandikibwa kiri mu Luka 8 olunya olusooka paaka olwokusatu. Katulabe minisitule ya Yesu yennyini nga bwe yali efaanana kyekyaliwo. Awo olwatuuka oluvannyumako katono n'atambula mu bibuga ne mu mbuga ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Bali 12 nga bali naye olwokubiri, n'abakazi abawonyezebwako dayimooni n'endwadde. Ekyo kitegeere Katonda alina kye yali akkoledde. Sente zo yazijja eri gye wazitwalanga mu balogo ne mu ddwaliro. Mukama yakuwonya, kyusa sente ziteeke mu kkanisa. Sigamba ddyayo sente zo mu banka zonna, sigamba gitunda ebintu byoleete mu kkanisa, nedda. Ngamba waayo omulimu gugende mu maaso. Sigamba nti weggyeko ebintu ebyo byonna, nedda. Ekyo sikigambye n'akatini kokka. Waayo olinayo akakadde ku akawunti, leetayo 10 eriwo ekkanisa, leetayo 5, leetayo 2, leetayo akakadde, leetayo obukadde, buli omu nga obusobozi bwe buli. Kati n'abakazi bali abawonyezebwako dayimooni n'endwadde, Mariyamu
ayitibwa Magdalena eyavaako dayimooni 7 babikubuulira oleme kugwama nti bya bulimba awo bamumanyi yavaako emizibu 7 badayimooni 7 olwokusatu ne Yowaana Mukakkuza omwanika wa Kerode ne Suzana n'abalala bangi abaweerezanga n'ebintu bye baalina bano bo baweerezanga na bintu bye baalina omulimu gwa Katonda teguyinza kugenda mu maaso ng'oganye okuwaayo mu kkanisa towaayo abalokole balinga abeerwanako obwerwanyi balinga akakoko akabadde kabbidde mu mazzi kakati nga kagezaako okubuuka kaveeyo bannaffe abalaba ensikiriza endala bo baatwala buli kintu kyonna bali ku nsozi ettaka baabawa buwi balina ebintu binene enguudo be baziriko gavumenti erina bajeti zaabwe babawa amamotoka baba bateeka ebintu ebinene eby'amaanyi ne babawa obuwumbi mu balokole tuteeka ebintu ebinene eby'amaanyi naye n'otowulirayo na ssente zivudde mu gavumenti nti zize kati abalokole beerwanako bwerwanyo abantu abalinga ggwe Katonda bayinza okukozesa omulimu gwa Katonda gusobole okugenda mu maaso bwabaayo munnaffe omu gwe bawaddeyo akamotoka buli omu n'abeera kwako bamuwadde emmotoka ng'eringa egenda okuliisa ensi ennamba ab'emikwano njagala tukule sumulwa leero buli lw'otuula mu nnyumba yo tandika okwebuuza nyambye ntya omulimu gwa Katonda okugenda mu maaso nyambye ntya omulimu gwa Katonda okubeerawo kakati gwe tunuulire towaayo towagira tolina kintu kyonna kyeweenyigiramu naye bakusabidde Mukama kulaakulanye babula kutuula ku mutwe naye waliwo ebintu ebimu by'otogenda kulaba nkubuulira nkutunudde ne maaso bulungi waliyo by'otogenda kulaba okutuusa ng'oyingidde mu nnono n'obikola ennono ya Katonda erina ebintu bingi byetukolera mu linnya erya Yesu Kristo nakano njagala okategeere era okakuumenga mu mutima gwo bulijjo bwe tuba nga twagala ekigambo ky'obugagga ne ssente okukulaakulana Katonda tayagala tumusabe kubituwa Katonda ayagala kumugezesa oba okategedde akagambo ako yagamba munkeme test me mu nsonga eno ey'okukulaakulana n'obugagga kiki nabadde mu Malaki 3:10 mungezese mu nsonga eno oyagala okukulaakulana oyagala okufuna ebintu oyagala okusenvula okuva w'oli wadde osabye wadde osiibye naye ngezesa Mukama kyagamba ngezesa omulundi guno olabe ki kyenyinza okukukolera ngezesa omulundi guno olabe kyenyinza okukukolera kakati abantu abamu tebaagala kugezesa Katonda bajja kunziba bajja zikozesa bubi musumba ajja tuyitako gwe bw'onoogaana okukola ky'olina okukola Katonda agenda kuleeta omulala akikole ekyo nkikubuulira kola ky'olina okukola olw'omulimu gwe Katonda tateeka bantu mu makanisa lwa nsobi Katonda amanyi lwaki yakuteeka mu kifo w'oli Katonda amanyi lwaki teyakuteeka mu kkanisa y'egindi ate olaba mugamba nti ne kkanisa sijja giwaamu kangende mu kkanisa y'egindi ssente zange gye zijja okulabira omukisa n'oleka ekifo Katonda we yakuteeka okiwa omukisa n'ogenda okuwa abantu awalala yensonga lwaki mwemulugunya buli kaseera tusabye tusiibye Katonda tatukolera Katonda aziyiza ab'amalala ekyo kyoyita bakiyita malala toyinza kugenda kudduukira nnyumba ya mulinwana ng'ekutta omuliro nga newe wasiriira wakyayaka sooka ozikiza omuliro oguli ewuwo Charity mmomu tugamba nti begins where at home toyinza kuwa baana ba mulinwana mmere balye ng'abo bafa enjala ekyo bakiyita kweraga bagayita malala Katonda aziyiza ab'amalala Katonda amanyi lwaki yakuteeka mu kifo w'oli obeere wa mukisa bw'oleeta ebintu byonze ne sibikozesa bulunga bwe nina bikozesa kiba kisigadde wakati wange ne Katonda naye ggwe ofuna omukisa kakati mu by'obugagga n'okukulaakulana Mukama tayagala kumusaba mugezese nakano njagala okategeere eggulu lijjudde ebintu biyitirivu eggulu lirimu ebintu biyitirivu waliyo omujjuzo mu ggulu eyo kyova olaba Katonda yateekako n'ebituli okendeeza ku mujjuzo oguli mu ggulu waliyo amataba agatoogerekeka naye amataba agali mu ggulu agajjudde Katonda gayagala gaveeyo bagayita mukisa amataba ag'omukisa Katonda anoonya omuntu agwanira okufuna omukisa agumuyiire kakati omuntu agonda yaluwa yakola ennono kakati gw'osaba osiiba naye ng'ogaanya okubaako ky'okola
nze nalaba family yasumulwa nga tugula ettaka omuntu yajja n'atuwa ssente mukama n'aviirayo family erimu ng'egye sinza kunnyonnyola saagala kubuulira muntu yaani saagala kubuulira yakola atya kubanga abantu amu batukolera ebintu nga tebagaana family zaabwe zibamanyi oba n'abalokole bamanyi kubanga mu balokole mwe tubeera era ab'emitima emibi babeerayo eri omuntu ajja ng'ajja abeerawo yalinda ekkanisa lwerigwa ne waliwo omuntu yatukolera ebintu mu kkanisa mukama n'amukolera nga bw'otokirabangako oyagala ate era yali musabi kati oyagala mukama akolere oyagala mukama akuviireyo gezesa Katonda muggulu wajjudde ebintu biyitirivu byotulabangako ekisa kya Katonda kikyaliwo n'amaanyi ge gakyaliwo mukama akyasobola okukola kaakati mukama ayagala muyingire mu kazannyo akazannyo akagamba nkema meaning njagala ndaba oba byowaayo byompa biyinza okusinga nsi byenyinza okukuddiza bw'atyo Katonda bw'agamba njagala ndaba oba ebintu byowaayo mwana wange ow'obuwala mwana wange ow'obulenzi njagala ndaba ebintu byowaayo biyinza okusinga nsi byenyinza okukuwa ate era sikirabangako Katonda mugagga nnyo Katonda akola ebintu ebikulu n'ebyamaanyi naye obeera otya mu kkanisa ng'okola Katonda akuwadde ssente naye ng'omusumba wo takuyina mu bitabo eby'abantu abaakasinza omuwagira njagala nkubuulire oba oyagala okulaba omukisa ekimu eky'ekkumi kiweeyo ate osinge nawo kuba ekimu eky'ekkumi ke kantu akatine nnyo omuntu ne bw'aba mukoda atya kwayinza okutandikira Katonda agamba nkuwadde ennusu 10 mpaako ennusu emu simple endala 9 zizo naye oluusi tusabira abantu nga ne bw'omukola otya talina wasikira mukisa abantu baleka enjiri eyinza okubayamba okukwata Katonda ne bagenda ne banoonya enjiri eyenoonyeza ebyabwe oli n'agenda eyo gyatambudde yonna ne bamuteekamu ensigo embi n'amala n'adda mu kkanisa kaakati ate n'amala n'anenya ekkanisa tennyambye ebbanga lyembadde mu kkanisa bannange nga nkoze kino bannange nga nkoze kiri waliwo omukyalo omu namunyumizaako abantu ku kkanisa eyo yajja mumusabire n'agamba nti musumba emirimu gyange gyesiba sente zange zaafa yalina amayumba agamba tebampa sente tebansasula alina ekkanisa emu yava najja netwogera katwebanga twogera nempulira ng'omwoyo aŋŋamba mubuuza oba mwesigwa eri ekkanisa era nenkimubuuza nemugamba nti oli mwesigwa eri ekkanisa yo nagamba nti obwesigwa butya nemugamba nti owaayo mu kkanisa yo kyeyava ŋŋamba nali mbikola byonna naye nakoowa nali mpaayo ekimu eky'ekkumi nali mpaayo ensigo nali ndiisa abaweereza nali nyamba omusumba simanyi n'akola atya n'ayogera ebintu ebyo byonna nali byonna mbikola kyenava mugamba nti kaakati walekerawo okukola Katonda obulungi wano zemusabo lino lezemusabo n'agamba nti nedda si ssabo nzize mu kkanisa ne mugamba nti gwe twetaaga kusabira ddayo okole kye wali okola ddayo okole mukama kye yakugamba okukola ojja kulaba ng'ebintu byonna bita n'ava wendi nga tasanyuse n'akatini ng'alabika simuyambye yalabika nga simuyambye n'agenda nga munakuwavu nnyo ne wayita omwezi gumu oba ebiri n'akomawo ng'ayambadde ebitengi yeesibye ne ku mutwe nga bw'aseka n'agamba nti nange musumba kati ndika akaseko nali simanyi nti kino kyekyali kinkutte ne mugamba nti walekerawo okukola obulungi kati yali ayogera nga buli kintu kyonna kimaze okuta bw'olekerawo okukola Katonda obulungi naye ng'akuta ng'akuvaako era bw'otandikanga okukola ekintu ky'omanyi nti kirimu omukisa gwo tokirekangayo kikole oba mukama agambye kuliisa musumba nze neewuunya waliwo omukyalo omu mu covid nga tuli mu covid omukyalo oli yali ava wala mayiro esukka mu 2 naye nga buli wiiki atikka ensawo namba omuli amatooke omuli muwogo omuli ebintu byonna byasobolanga n'abiwa wa bodaboda abindeetere lumu namugamba nti nga badeni ekuyitiriddeko ate nga sinse namulagira nemugamba nti wa bodaboda kamusasulenga n'agamba nti nedda musumba tonzijaako omukisa gwange
guno mukisa gwange nandeeteranga interval sijjukira oba buli wiiki oba buli wiiki 2 oba buli wiiki tiyawezanga mwezi buli wiiki ebbanga lyonna erya covid omukyalo ono yali ampeereza emmere bw'otegeeranga era Katonda yamuwa omukisa era ne kati agulina bw'otegeeranga kintu ki Mukama mwakwesa omukisa gwo kikole kubanga mulimu okusumululwako todda mu kutunulya bantu omanye olugendo lw'obulokozi luno tetutunulya bantu tutunulya Katonda yabeerawo Katonda amanyi lwaki yakuyita Katonda amanyi lwaki wooli Katonda amanyi wakujja amanyi wakutwala tokkiriza abantu kubuzaabuza kati tunulya abantu bana bagana abantu amakanisa okuwaayo batunulire tebagenda mu bantu batannalokoka oba baagala okufuna ejje lyabwe eritawaayo ery'amaanyi bafune emizindaalo bagende mu bisaawo bagende mu masanganzira bagambe abantu nti mulokoke era bwe munajja ewaffe ffe tetujja kuwaayo temujja kuwaayo tebajja bakolobiza ffe tetujja babba nga bagamba abalala nti babba naye kyewuunyisa bajja mu kkanisa munda eri abantu abategedde omukisa njagala okutegeeza waliwo abantu abategeera omukisa gwabwe nti bagujje mu kkanisa ng'omuntu bw'aba awaayo mu kkanisa awaayo n'omutima gwe gwonna awaayo n'amaanyi ge gonna lumu natuuka mu kkanisa eya mukwano gwange ennene nga yonna esibiddwa tiles mu kkanisa mu toilets mu ofiisi nembuuza nti owange zino sente wazijjawo ennyingi bezisa okukola kino kyonna ekkanisa nnene naŋŋamba nti nno nze sikwatangako sente yange n'emu omukyala yajja wano naŋŋamba nti ye tabeera mu kkanisa etalina tiles n'aleeta tiles nyingi awo bangi nnyo Katonda ng'alema okuwooya omukisa ngadda ku muntu alinga ggwe President Museveni bamuyiteyo e Busoga agende ayambe mu kuwagira okuzimba ekkanisa ndoza baali beebaza abantu ne baleeta obunyaanya ne baleeta emboga ne baleeta obutungulu ne baleeta obulagala yabawa milioni 10 naye yaboogerera muleeta obunyaanya muleeta obutungulu muleeta obulagala ate muzimbe ekkanisa n'abagaa nti mwagala ekkanisa yammwe muzimbe ekkanisa yammwe yazibawa naye ng'aboogeredde levo ye weba yabunyaanyanyaanya yabulagalagala Katonda n'akukwatya omukisa omunene nkwagala nnyo nze Bowazi tujja kuddamu tulabagane Mukama akuwa omukisa nakubudde edda gye nva weeraba.